okuva mu weekend kadde kalipota embeera y'obudde wano ku Bukedde TV omwanjuzi nze Agnes Nalukwago enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitalimu yadde ng'ateekendeddemuko era nga Jinja weriziweredde saa 3 ez'okumakya ebadde wezeza millimeters 11 n'obutundutundu 4 so ng'ate Arua millimeters 10 n'obutundutundu 3 olwo Masindi millimeters 9 n'obutundutundu 6 kino kiviiridde ku mukuba gw'enkuba okuba nga gukyasimbye naddala mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba saako n'empewo empeweevu ezikuntanga ziva mu Sseguyanja Buyindi okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu buvanjuba. Olunaku olw'enkya tusuubira akasana okwaka nga metobeseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate mu nnyanja Nalubaale tusuubira okufuna enkuba. Olwo mu biseera ebyolweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nekkubiriza okutambula ne umbrella osobole okukola obulungi emirimu gyo. Nga n'ebbugumu ery'aggulu lijja tukira ddala ku degrees 27 ey'omu bukiikakkono ssaako n'ekibuga ekikulu Kampala so ng'ate mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 23. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi ne Dubai tusuubira akasana okwaka nga bwekakubaakubamu wabula ate mu Paris ne London tusuubira akasana okumemula. Olwo mu New York tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 25. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kyongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde sigala nga kumira ku Bukedde TV nkwagaliza ekiro ekirungi nze Agnes Nalukwago.